Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya mwena aba following fa TV ginembebazi nembagamba nti ekyamazima kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe nga ne munyiga hanne kade ewasenga kulanama byo si birungi baba si birungi ekirwadde ekimuluma kyongedde okubanga munnange kitabuka kyongedde okubanga kimusensera system ye ey'omubiri munnange akadde kano eyongedde okubanga enafu wasenga kulanama ali bubi yeetaaga esaala zammwe agamba nti obutwa bwamuweebwa mu 2016 bongedde okumukosa Kulanama agamba nti bamuwa butwa kyokka ate mu kusooka bagambye nti yeetaaga essente okukola kyokumujjanjaba nti alina ebirwadde bimuluma mbu simanyanga yalwala ekibumba yalwala mutima kibumba ate bagamba nti bamuwa butwa mu mwaka gwa 2016 ye ngaye bwakola ki bwagamba ekyamazima essaawa zino Senga Kulanama ali mu kubala ennaku ze ezisembayo ali mu kubala ebbanga lye lyasigaza ku nsi ali mu kubanga munnange akola ki atambuza obulamu bwe n'okunyumirwa ensi akaseera akasigaddeyo abasawo bamutegeezeza ne bamugamba nti asigaza emyezi wagindaba 3 ku nsi kuno asigaza emyezi 3 wagindaba ku nsi kuno nkwebaza negamba nti gwe wenna subscribinga ate nonyiga ne kade anti kiwakola kyamaanyi nnyo okubanga wa subscribinga Bagita Fuad TV UG waliyo ne Fuad UG News waliyo KBTV UG waliyo KRTV Uganda now ezo zonna YouTube channel zange mwongere okubanga mugifollowinga n'okugyekomirako mbagala nnyo era mbebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne ku kade Bagita Fuad TV UG comment section weri awo soko ntera obaka mu comment section ate osigale nga ofollowinga bamuyita Senga Kulanama byo si birungi ewa Senga Kulanama si birungi yeetaaga essala zammwe abakyakiga abalokole gamugobye abadde nga avuma eddiini y'obulokolo ono jjukira babadde basamize n'omwami w'ejjumba aligaweesa y'omu ku abadde bakulirangamu okwataakinga abalokole kati abalokole bamugamba tumuleeta teweesembeza kyakizaffe obadde ng'ozifuma baaba ko kawedde mudda bamwesambye jjukira bagamba nti amakanisa g'abalokole oba amakyaki gaabwe gakyasiza okuba nga gakyaza abantu ne babasabira ababeera balina ebirwadde ebiba bibagoya ababeera balina agalwadde agabeera gabagoya amakyaki g'abalokole ge basinga okutwalamu abalwadde abo yes gye basinga okutwala abalwadde abo abeera batawanyizibwa endwadde ezo ziba zibagoyagoya ezibeera zibaluma kkiriza obagaana ge gasinga okuba nga kola ki ge gasinga okuba nga munnange gasabira abaki abalwadde abo abalwadde kugamba kale omulwadde nga alwaddemu bamutwala mu makanisa g'abalokole bapasito oluusi bakola kyebafunayo katime ne basabira ku bantu abo akati Senga Kulanama yagobeddwa bamugambye nti bulijjo ovuma amakanisa bulijjo otuvuma nebbaawo jjumba aligaweesa akati munnange musigaleeyo abasinga bagamba nti Senga Kulanama alina bye yagula nga bimwefuulidde manyi bagamba nti mbu abantu abasinga bakkiririza muki muzikirize n'ey'obusamize mbu abasinga bagula emmandwa era emmandwa ezo abasinga zimanyi okukola ki zimanyi okutankuka ne zibeefuulira era abakakana abasinga zikakana zibakosezza mu mibiri gyabwe zibalwazizza kugamba nga tebeetegeera bulungi abasinga kakati mbu ne Senga Kulanama essaawa zino emmandwa ezo zeyagula zizamwefuulidde nti newankubadde agamba butwa Kulanama yagamba nti mikwano gye abamu ku mikwano gye nti kyagala okumutta okwezza ebintu bye mwaka gwa 2016 nti obutwa essaawa eyo mpaka nakaakati bukyalimu mu mubiri nti obutwa bwe baamuwa nti bwali bwakumusaanyawo mpolampola ekyamazima kyo alabika taliyimba ekyamazima ebaayo obutwa ng'osobola okukosa sisitemu yo eri mubiri okumala emyaka nga 20 ng'obulina mubiri omwo naye nga bukusaanyawo mpolampola kibe nnyo bambi